Kasajja kwempuliriza bulungi. Mpuliriza bulungi nze sikozesebwa. Nja kufiirako Omar nja nakukubira drive. Okufana obutanyagwa Omar Kiseka. Okufana obutanyagwa ketonye kegwake. Omar sente ze bakuwadde okunzijonkera ojjazisesema. Omar sente ze baku okugobaka abantu buli ayagala Bobi Wine kuruno zakulakidde ojjazisesema. Omar bucyango olya sente kuruno wawuse supu w'abannansi walidde enkyamu. TikTok endage nti ozze nange nzije mpaka kuwulira bubi tulaba oba oyinza okunkyayisa yadde omuntu n'ogu yadde n'ogu paka tulaba oba buli lunaku onaakerera ku nze okakase wano nti buli kimu kiggwa teri kitaggwa. Olaba ne Gaitano yasinga yaggwa, olaba ne COVID yaggwa, wano waliwo ekitaggwa. Tulabe ku TikTok yo buli lunaku lw'onaateekayo nze kubanga bingi bye tuteekeddwa okukolako, bingi bye tuteekeddwa okwogerako nga ffe bannankyukakyuka. Wano oba oyagala oba toyagala sente ya Lili Puzzle gye walidde ojja gizzaayo. Temunnwanira lutalo, wamma mukole emirimu gyammwe, temubeera ku sayidi yange, mukole emirimu gyammwe, nze mbaagaza ekintu kimu, buli gye bantegese mujje mumpagire. Ndi musajja wammwe, sirina tabbu ebyamalala n'effujjo ebyabaawo Omar Kiseka, effujjo, okulya supu w'abannansi, okwogerayogera ebigambo ebitakwatagana, okuwaayiriza. Ebyo Omar Kiseka onsobola. Ngenda nakufolowinga. Ketonyeke gwake. Tuli ku basajja abagabana keeke y'eggwanga obuwumbi 150 mu mukaaga za Cooperative Union ne baziteeka mu nsawo ne tubakuba ne tubateeka wali ne batuuka ekiseera nga wawulira Kiseka n'olutiko lumera kati ate gwe tugoba minya ebikera ate mujja mubuukabuuka nze mbalaba ne mbasasi funene koko okunya tugoba minya ebikere bibuuka gwe Lili Puzzle oyina okwetereza. Oyina okweterereza ddala. Okulagana n'akasajja bwe kagende wa Museveni bwe kadde eno. Bwe kagende wa Museveni bwe kadde eno. Bonna Uganda mumanyi bigenda mu maaso. Museveni omumanyi. Muyina okukitegeera luno olutalo teruli personal. Era bwe kadde awoneka wozambo Kiseka nze tekali mu lutalo na Kiseka. Kali mu lutalo na nkyukakyuka. Situlago. Luno olutalo tekali mu lutalo na Kiseka tebakulye binusu. Kaddawo kalukakanyiza kalutadde wano kyogamba bonna bakoledde video nga bemulugunya ku nkola ye ebintu nze nabagambye bulijjo oyogera ebintu byo ne bakuwagira era nga bw'ofuna abakulumba abantu abo be babalumba lwaki sawa zino bakugamba mwana kendeeza oyogera nnyo kakanamu kyogamba bonna bakuwalana bonna nze nabasasudde nze nabatumye kyoyagala ogezaako okugamba bonna nabasasudde nze nabatumye abantu bakulaba balaba enkola ye ebintu balaba oyonoona. Ate nono leka nkubulire ffe omuntu gwe twagala gwe tulabula ne tumugamba bambi kakkana oyonoona. Omuntu gwe twagala gwe tulabula abalala tetubalabula tukuba bukubi tetubawa chance ofunye ne chance bakugamba munaaye kakkana oyonoona nga gwotandika kumera mampaati mugoli munene mukunkumira byoto kundoga gwolooza bampoga sibalogo gwogamba Museveni gwe tujogera buli lunaku simulogo kati gwo basinga ologa osinga ba Museveni okuloga nze mbatunulira n'amaaso ne gannuma gw'osinga Museveni ologa mu Lili Puzzle mbogenda loga Kiseka gw'omanyi bameka batukumira ebyoto ebifaananyi byaffe babijjayo dda bampuuga abo babeeri bwanika bonna basajja balogo bonna busemu gyunganda bonna beeraguze nkubuulira naye batukola ki ffe tuliko emyoyo gy'eggwanga tegituganya kufwa ekyo nkikubuulira kubanga tulina missoni ez'okutuukiriza era olunaku lwogenda olaba nga ngudde ng'omanya missoni yange etuukiridde njituukiriza ekigendererwa kyange ekyantondesa nkikoze yensonga lwaki nze tojja kundeetako nze sirina mululu nsiiba enjala n'engisula nga siswadde mbu banteekako kirimbu Omar yalidde sente z'abende oyo sinze ebigendererwa byange buli muntu ategeera abiraba ndi sikuwala na kasajja gwe baayogera ne bakugamba oyimbye ebiyimba ebibi nenvayo nenganga bwe tugimanyi akasajja tukaleke keeyiye ne video gyeri Uganda nga we mugimanyi munange ebintu byakweyiya tukaleke okoze ebifulu byo tetulina kye tukugamba
naye wakoze statement ezitali valid kusaidia fe tukugambye munnange wetiyula ojja tufuuyira tojonkeranga olimba Umaru wandizi jonkedde lulinga sinamu mutwalo kati banaku zino nayigo kola ninamu omutwalo nsobola n'okukozesa oba kiwakana kiwakane nsobola n'okukozesa ne tukola emirimu ne tugaggawala ekikera ku makyo okutukozesa ne tukola nnyo tubeeremu n'omutwalo muleke tumanyira kyekitukozeseza ne tunyiikira muleke kutumanyira mbwe jakola ensobi mu kwogera gwe buli walaba ensobi sala gwe buli walaba ensobi kasale gatta gendo downloading app ya Inshot gwe buli walaba nga akoze ensobi sala nze manyi wenkolera ensobi wano ensobi gy'oba okoze kukakanya Bobi Wine abasigadde yuzaayuza Saalongo koma nnyoko ensobi egyo wano gy'oba okoze kukakanya Bobi Wine temugenda tugoba mu pate akuvuga ngende emagere kubaje yanvaako yanta akimanyi oyo mulalu ninga mulalu nyinza n'okuvuga nga ndi ku live mpaka emagere ne bazigulira nno n'okakasa mpaka nze nagwe eddalu lwakuba sirina nvuga mbadde nja kugivuga mpaka emagere bazigulire mugulire embuzi n'ettooke gw'onaamuwaaki nete nsobola ogigula essaawa eno ne mugulire embuzi n'ettooke ne mbitwala yes gw'onkyaye Bobi Wine olw'okubanga bakuwa ssente okakanye buli mukwano gwa Bobi Wine gwe ogobeka abantu Bobi Wine asigale mu nsi yekka kalasi emaali ekusaze liri pazo muleke muyiteko kyaganye diru abazenfu kati fe tukuleko tuwunyirize mbolo kuba wetiyula tiyula mbolo kuba wakuba kahiti mbo enkudi olaba kiina kyekigatta ku society oba kiyamba gwe nga nnyiniryo luyimba kufuna akasente bino ebintu bye tulimu byakuyamba ggwanga Uganda ggwanga lyonna kuterera naawe ebikuyimbisa ebiyimba ebyekisiru ekikuyimbisa ebiyimba ebyekisiru kubanga eggwanga lyo lyagaana oterera ne muggwamu ensonyi ne mutaivo which is okay n'otuuka okuwemula ng'olina n'abaana ne tugamba bambika eyiiya kuba tumanyi Museveni watutuusizza ne tukuleka naye ate gwe n'obifuula paaso nekisekka gwe kisekka nze nzekka akoledde vidiyo ogezaako luteeka wange nze nonno nga sijja kuba mwangu nnyo nga bw'olowooza nga nwanira mu kutya nga sijja kuba mwangu nnyo nze gw'olonzeemu sijja ba mwangu nnyo nkubuulira tebijja kwanguyira nga bw'olowooza nkubuulidde tukugambye weetereeze tukugambye tetukuyinaako buzibu buli awo just weetereeze nga ghetto youth tulabye gy'ovudde yonna akamotoka ko kajja omuliro n'okaaba inaku n'ennuma n'engamba akasajja kattu Katonda akuyambye alina waakutadde okuli ekiyimba kya kisiru bannayuganda ne bagala tuwagira akasajja buli wokola ekivulu basasula bakuwa sente bazikuwa osigera naye gwe n'olabanga mutuufu nakyo kye bakuwa tekimala naye nga abazikuwa basula njala basula bubi Museveni attanga bw'ayagala ebyabwe byabba naye obwongo bwo ne butakugamba nti owaayi bano abantu abampa bombaddizaayo ki kakati gwe olw'okuba baakutemera ne bakuwa n'olya n'onywa n'okkuta oyagala kutta kaaliya zaffe wumaluze ndi muyaye munno muyaye piwa n'ekibaba nkuba tofuwa ndere saagala kumpinga leeta issues kw'oyagala abantu bankyayire njagala oleeta ensonga semasonga leeta ensonga ennene lwaki oyagala abantu bankyawe kubanga bali be bakyaye n'obujulizi weebuli naye mu kamera mwebali leeta yonze nga wali ondabyeko nga nyimiridde mu kamera nnuma obujiji nga nfiirawo nzikakanya Kyagulanyi gwe nzikakanya jjo ensabya nandigenzeeyo eri mutwe tebaaliwo Joel Sonyeni tiyaliiwo Zaketi yaliiwo Shamimu Malende tiyaliiwo abantu abatumanyi babatunuulira n'okubatunulira ne baseka ne bagala abina ebivubuka ebyebuza amagezi temusobola kutujja ku Kyagulanyi bw'oba waliwo nga tusomba obutebe ku kampeyini eyasooka jangu ozije ku Kyagulanyi jangu bw'oba waliwo ennangabo ku kampeyini eyasooka eringa mu kiteezi jangu ozije ku Bobi Wine bw'oba gwe wali mu vidiyo ya nali musiro oba nali mugeza ebigezo jangu ozije ku Bobi Wine bw'oba gwe eyakwata n'ositula muganda wa Bobi Wine Dax Vibes nandeetere $8,000,000 ebombo hospital nankubira akasimu nangamba ndi Nigeria naye obubaka mbusindise lunabe kankusabira owone ojja kunzija ku Bobi Wine oyo ojja kumunzijako otegedde awo ojja kumunzijako mu bitiibwa ebiyitirivu ngende bw'obanga waliwo Bobi Wine ng'alayira bw'obanga waliwo Kiseka Struggle mugiyingidde wano jjo juzi wano
mu byomudigido olowooza osobola okulimbalimba sitaani ne Katonda. Akasajja ako kakwata Kigodifaza nga King Saha azze ku live yako. Kigodifaza kisiba kivuma president waffe buli lunaku. Ne kateeka Kigodifaza ku live. Ne kisooka kivuma King Saha. Saha n'akanda kagamba jjako ekisajja. Ekisajja kijjeeko, akasajja ako kaagaana. Jjako ekisajja, akasajja kaagaana. Paka kamala kajjako live bonna ne bavaako. Naye nga tekakijjeeko wano. Kati kalina nkolagana kina Godifaza akakolera ki? Bw'oba olowooza. Bali Godifaza basajja ba Museveni. Era batuma Godifaza je afunze Saha. Atandika omukkakkanya omusuula. Ku live yako. Saha yakanda kulaja n'ekisajja kijje wano. Ekisajja kijje wano. Ekisajja kijjeeko. Nga kaganye. Kabigaanira ddala. Osigedde. Kubanga ye mission yako baagala kuteeka buli agezaako okuvaayo okusituka. Okuteekamu okumaanyi mu nsonga z'eggwanga. Baleeta obuntu ng'obwo kabanga akaseka kumbe kaluma. Okalaba kwesesa kojja wange obwo obuntu bw'omu byalo buyina enku obwo bwe nakulira mu byalo kesesa mbukabadde kanneesesezaako mbukampita kojja wange kiseka tubimaze nkagambye okay tubimaze okubimala tubimaze nituddamu kwogera ku nsonga za nkyukakyuka negatively ate tubingobaako ebyo kalowooza nze bino ebintu luno olutalo teruli person olw'okuba kamanyi kalina omumwa ogunaanuuka osegedde luno olutalo nze siri person obunkawala idea fetukuba idea netujijja muki netujijja muntu nagambye buli gutwale ng'omunnyo kojja wange namwe ne mubeera abo mbwa sympathy akasajja katu gwe Museveni omumanyi bwawoza akasajja katu omuntu agende wa Museveni n'osigala ng'omwesembereza ng'ate bw'ogamba nti Museveni mubi okujjako nga baakutumye Museveni omumanyi olaba anoonya n'abali mu mawanga eri abawanga batalina mu Uganda naye engeri gy'abawamu obutwa wone South Africa waliwo Goloba olowooza Goloba yali akola ki yali ayogera ku bibi bya Museveni n'amutta nja kufiira okufana obutanyagwa okudde e Masaka nga ngudde eddalo okudde e Masaka nga neeyambudde live ku live ate tebakulimba waba lutondeka kati waliwo abali mu kukubira essimu bakugamba akasajja kaleke wuma lutondeka njagala mu byafaayo Umaru Uganda ekuwandiikeko nti waliwo Umaru nti oyo yali mukambwe wuma lutondeka wamma nange wano bankubira jo King Saha yanzije ku live baba King Saha nsonyi wankutenguye n'abakulembeze bannupu abankubidde mu nsonyi we mbatenguye Salake kutenguye kojja wange lumbuye nkutenguye aputopu bosi wanabye nkutenguye temukkiriza muntu kujja eri kigeraze eno ave na deri otherwise mugenda kwonoona buli kimu ekyo nkibabuulira temuteeka katemba mu nsonga zino oli ajja kujja batereko katemba gwe ayogere bingi ensonga enkulu temukkiriza muntu kuva wa Museveni abajjemu ave eno atadde eri abantu abo be basinga okubeera dangerous kubanga ffe tubuulira abantu baffe tubagamba Museveni dictator atutugumbula era tubagamba temukolagananga na muntu wani wa Museveni kati oli akulaga nti yagende wa Museveni nave wa Museveni nagenda jeno naveno najeri mbu yesaidi zonna bamuwagirirayo mbonamwe ne mubeeraawo nga mugamba ye oyo waffe teriyo wamwe akolagana na Museveni atugumbula abantu buli lunaku atta abantu buli lunaku alumya abantu abwavu buli lunaku abantu babeera mu kukaaba lwa Museveni kati oli agamba nti ye mukwano gwa Museveni ate mukwano gwenu enkyukakyuka namwe ne mukkiriza omuntu ababeeremu bwatu temukkiriza gasiya kibaluma buli woteekawo omukulu n'ogamba nti aba Museveni mubeereeyo ffe tuli eno kiruma Museveni ayagala okufiitinga abantu be babeere nga batufiitinga mweno byensonga lwaki asindika obuvubuka ng'obwo nekajja nekwogera byekwogera bwe naawe n'otwala nekawogera ku komedi n'oseka mani neri gye muntwala siryangayo yadde ekikumi noonya n'abazimba baabula buli kadde ne mugamba omuntu yalya nze noonya nampa okulya yabula nze noonya nampa okulya yambula ate okumanya abantu baabategeera njagala okugamba ekigambo kino abantu baabategedde baanamu Umaru ofudde wajjonkedde omukyamu wajjonkedde omukyamu wajjonkedde omuyaayi wajjonkedde atalina kyafiirwa wajjonkedde omusirusiru nze natalaafiya ate toyinza kunkyayo yadde omuntu n'ogu nze manyi wenjokera nze njogera toyinza kunkyayo yadde omuntu n'omu gw'olimba yadde omuntu n'omu yadde omulema tosobola abantu bali nkyawa nga nzikakanyiza Bobi Wine era bwe mulabanga akoze ekyo mu nkyawe bwe mulabanga nzikakanyiza Bobi Wine oba enteekateeka ze bakama bange mu nkyawe naye Umaru Kiseka gwe nsobola n'okukomyawo wano Umaru Kiseka ne muwa emirimu Umaru Kiseka look at me bro Umaru Kiseka
nsobola okukomya wano bwoba okomyewo ne tugatta business n'okola tojonkeranga olimba Umaru akasajja kali ku Masaka eziti Mbalala nekaga nga bakawadde sente nekaganze bya situlago bya mwetombuulira nekwatidde kasente kange tombuulira ngaba Kyagulanyi bo balya nabo balya bwekati bwekayogera statement zaako zenyini nga bakawadde ku sente nno bakawameka bakafuwayo ze bakafuuye nekasama netukatunuulira netugaa akasajja kalabika obwavu bwe bukogeza tetwakafaako nnyo wadde twakalabula netukagamba musajja weetereze olwaveeyo ate akabadde kayiza omumwa kayina omumwa gunaanuuka nga katandika ate mwe abaana b'enkyukakyuka mwabeefuula nti mulimu nkyukakyuka ffe tugenda eri ne twerira kasente kaffe muli eyo ku Bobi Wine mumulekere Museveni we gwe ow'enkyuka mugwe obiveemu oleke Bobi Wine nani ne Museveni we kitegeeza gwe toyina mugaso okitegedde n'okagamba musajja engeri gy'otambuzaamu ebintu by'ogenda oyonoona akasajja kasitudde busituzi nkuuli bapikamu omukka nze nkubuulira naye Eva Kabaka alina okutuuka gwangamba tukaleke nga bwe twalekaani tulina okukatuusa nze nkubuulira kalina okutuuka ekyo nkikubuulira emiliyoni 3 z'ogamba Ebikenzo yakwata mu nsawo ye ng'omuntu n'angulira tebo ng'abalala bwe bangulira tebo ku Ero Beach okitegeera kati bw'ojja wano ne weerimba nze ndi muyaaya ate by'okukola nnyina bitono tutunke nzijonkera nkujjonkere mpaka netonda nayogedde ku Bobi Wine singa nabadde njogedde ku Bobi Wine singa nafukamidde dda nga nengoye nazigyemu dda naye mutandise okutuleetako bano abaana balina bwakawunti bwa TikTok mbu betuba twetondera naye mutukakanyiza nnyo mulimba naye bannange mutujonze mbunetondero wama Umaru Kiseka nze ndi muganda wo ebimu mbadde nkulese nga sibyogedde ku live nga nagusaze n'amasimu mangi gankubiddwa ekiro nga ali mu kujjonkera gwe wantandise nakujjonkedde nno nga nkulaba ozojjonkera abantu bangi waliwo abajjonkera nga bituufu nga nange ndi mabegawo naye kikyamu nnyo okujjonkera omuntu aliroyo okitegeera omuntu omutuufu atambudde n'abantu abamu mutuuse nekuleba olw'okuba mwe baabawa ekisaaganda kyammwe mulyako mpola okitegeera mulyako mpola munyumirwa abantu abamu bambi n'agamba nkole ntya eri sirina gwe mmanyiyo gyoyagala okunsindika bongamba nti nkolera sirina gwe mmanyiyo tewalina yali ampise neno gyoyagala okungoba gye mbadde nyina mikwano gyange bazaake ne musanga musawuna ne mugamba onalebo njokyayo ate nayo ngobyeyo kati ondese mu nsi otegeera gwe gyoyagala okunsindika sirinayo na gwe mmanyi sirinayo na simu gye nkuba sirinayo na muntu gwe mmanyi n'omu gwe gyoyagala okunsindika kati oyagala nsigale mu bbanga gondekaawo olw'okuba baakuwa Umaru Kiseka enkola yamwe tugimanyi gavumenti bwe yamala Facebook ku TikTok nejja nekwata abavubuka mmwe nebawa ssente bwe mala okubawa ssente nebagamba mugende nga mutunuulira buli aliroyo buli alina following buli ayagala Kyagulanyi n'omutima gwe gwonna mumujjonkere mumuteekeko ekintu abantu batulugunya bannayuganda bannammwe naawe kigenda kutuukako nga batulugunya ggwe abantu bafa yali ayagala kumuwa kasente natta abantu mu kiteezi n'abatugumbula ng'anoonyezaako kumuwa kasente abantu ne bafa mu kiteezi kati omuntu awagira omutemu bw'atyo mbwate mwe mubirabanga byaki byakusaaga bino si bya muzannyo buli omu abeereko gyagwa buli omu abeere ne sayidi ye woba owagira Museveni beera eri gwe tojja kutugamba nti ojja gende wa sitaani ogende newa Katonda olina obeerako ne sayidi emu buli omu ayinako sayidi ye teri ali ateeka kigere eno n'eri mu Nomanizirandi tebazimbamu nnyumba kubanga eri Nomanizirandi teri azimbamu nnyumba obeera sayidi eri obeera sayidi eno osegedde ye poyinti enkulu temukkiriza kujjawo lusalosalo lwe twateekawo wakati w'abawagizi ba Museveni n'abawagizi b'enkyukakyuka oba ne bannayuganda banyigirizibwa temukkiriza olwo olusalosalo we mulugirawo olutalo tuba tugenda luluzinga kubanga bo bagezaako okulaga nti bino tuli mu byabufuzi bino twogera bwogezi kubanga twakola ki kubanga tulina okwogera osegedde balowooza bino byakuwagira ffe tuli mu kunyigirizibwa olusalosalo lwe twateeka wakati w'abawagizi ba Museveni n'ab'enkyukakyuka mulina olulekawo buli omu abeereko gyali buli omu abeereko ne gyagwa ewa Museveni wawunya lwaki bwaveeyo wajja bwateetuyulirako n'okagamba nti wannaye engeri gye weetiyulo ojja tufuuyira ne katandika kuwoza bya kisiru njakuloga bino si bya muzannyo buno tetuli mu muzannyo buli kaseera Museveni atta abantu baffe n'olunaku lwaleero waliyo bangi abaafudde omukulembeze yatugamba buli lunaku Museveni lwamala ng'afuga eggwanga tudde emabega ennaku 10
emabege ennaku 10 baganda baffe bali mawanga g'abawalabu babona bafa nga mudda kwoyo katemba temutwabateekamu katemba temukiririza ddala muntu azannya muzannyo mu nsonga zino temukikiririza ddala buli omu abeereko gyagwa osegedde bonna batandika ba muliro naye bamala ne bakakkana mwanattu effe tubakkakkanya mpola. You attack me positively, I attack you positively. Negatively, we go negatively. Traditionally, wano we tutuuse n'okuloga tujja kuloga. Mukonjere ense mu kyawe. Ye engeri gye walyamu supu w'abannansi. Buli muntu gwe mulabanga Kyagulanyi abantu bamwagadde. Mukonjere ense mu kyawe. Esente endala ze walya Umaru zaali za kumalawo mikwano gya Kyagulanyi. N'ogenda ne mugabana shares zammwe. Naba abaana n'okola ekibiina kya WhatsApp group. Buli gwolaba ku TikTok ajjonkera liri puzzle ava mu group ya Umaru Kiseka. Bangambye alina WhatsApp group e South Africa information ngifunye erimu abantu emitwalo ng'egyo. Era kakati ke banzijjonkedde waliwo ssente leero ezituuse ku makya South Africa. Ne bamugamba omulimu ogukoze bulungi. Umaru Kiseka zizzeeyo. Walya supu w'abannansi ng'oyita mu kamooli. Kulilla. Keetonyeke gwake. Umaru Kiseka tugenda kuttunka.